kati jati obunkenke buli mu State House buli mu government. 1 olwokuba president waffe yasooka kubeera wa Republic of Uganda yamaze dofuna information yonna ne details z'abaana abo bonna ababadde bambadde ebyambalo bya jati. Abamu ba confirminze, abamu bamaze okwogera biki ebyaliwo fayiro zonna president azirina. Banyonyodde byonna ebyakolebwa n'ebyakoleddwa. Era ebimu ku byo abali emabega w'ebintu bino nabo bibabuulidde. Era fayiro egenda eyongera okwanifuluding. Abamu bali mu bisenge nnyo tebategerekeka, abamu bali ku mwanjo, naye ng'abamu abali emabega wa bino ebintu abamobilizinga okusinga kigurupu ky'abayimbi. Bebe Cool, Kenzo, Alien Skin, Fiki Gaza, Palaso ne Balamu. Nchidamu Bebe Cool, Kenzo, Alien Skin, Fiki Gaza, Palaso ne Balamu. Kati abamu bali mu bisenge nnyo. Kati ye kubanga buli omu ku mutendera gwe gw'abaaliko kyeyini bwetyo bweri. Bebe Cool ali eri mu kateni, ayunga wano na wali ayina omusimbi. Kenzo abo bakayungirizi tebagula ate tebatunda, naye bayunga omuguzi n'omutunzi. Ye Alien Skin yayuwirawo ddala omubiri ne Fiki Gaza ne Palaso. So Balamu ye coordinator y'abayunga abayimbi ne government neddamulira awo. Kati gundi awo weeri kubanga bakakasa nti Bobby yabayitako nga Bobby, kati bagala mulwanyisa nga Kyagulanyi, naye bo nga balwanira eri mu industry nga bwe baleeta bino. Naye troops zonna zavudde mu Republic of Uganda gy'amanyi obulungi ennyo. Kati bwe kibanga kyekyo omuzannyo guno gugenda kukyuka, olutambi lugenda kukyuka enzingulula. Naye kansirike eyo nvuddeyo, naye era nga nkyali ku jati. Now jati bagamba abajjati bayombye nnyo ne bagamba Museveni bwe biba bwebiti bwebiri tebagenda kusobola kukola naye, ng'ate ababalyamu olukwe be bakola nabo. Bebe Cool bwe batyo bwe bayomba bagamba bo bakoze kye babasaba, naye ate poliisi, UPDF, SFC ate be bali mu kuta information okwandresinga abaana ba jati n'ebintu ebibadde mu bisenge by'amakolero ga Waaka okubireeta mu lujjudde. Kati bagambye obulamu bwabwe buli mu matigga okubanga SFC, UPDF ne poliisi, military oba armed forces balemereddwa okukola omulimu gavumenti gwe yabawa tebasobola gukola. Ate bo bazze okuyiwawo omubiri ate be babalonkoma nti gundi ne gundi ne gundi. Era waliwo n'obutambi obubeera mu miitingi zaabwe ne be babadde bateesa. Era nabwo bwe buli wali era nabwo Mukama bw'anaaba yagadde bujja kufuluma n'obwa omusezi oli eyasera ekitebe. Obutambi we buli n'amaloboozi nga batudde bateeseza mu bifo eby'enjawulo. Bateesezeewa Alien Skin, waliwo bamayinja abagende wa Alien Skin awo ne bagaana kamera zonna abaana babagobawo, abamu be bagobawo, ne wabaawo security ng'oyinza okulowooza nti obaani aliwo. Bajja ne bateeseza ku Fangoni ne mu bifo ebirala, bateeseza ku Serena Hotel emutundwe n'awalala. Kaakati bo bagambye obulamu bwabwe tebugenda kubeera mu matigga, ng'ate UPDF yeebawaayo mu bantu. Kaakati bagambye omutawana we gujjidde bo bagenda kukivaamu baleke poliisi n'amagye beekolere ku nsonga zaabwe. Naye Museveni agamba senga poliisi n'amagye beddiza ekintu kino bokka bandireka abantu ne basula ku kkubo. Abantu bwe basula ku kkubo olunaku olu kiwedde. Bannange bannayuganda mubeere bavumu, ebintu bye mulaba byongera okubagumya kubanga tuli watuufu. Revolution etambulanga bwe twagibala. Bannabbi bwe bagiragula, Bayibuli bwegiragula bwetyo bwetambudde era bweri.
kati jatezemu ensasa geeyo eyokuba profilinga n'abakungu ba gavumenti batidde nnyo ekintu ky'okuba profilinga baddamulira ne bannaabwe batidde nnyo era buli muntu amanyi information ya buli muntu ali mu gavumenti ngaza alinyirira eddembe ly'obuntu batta abaana baffe babakwata babawamba babasiba babalepinga babasiyaga muleete information temutya bisimanyi mbu nebyamateeka simanyi mbu bagenda kulondoola essimu ezisindika ebifaananyi Museveni bw'alisobola okumanya information bweva mu bipale bye nejja netuuka ku social media ali baatumaze bagenze kupalira ku kitebe kya Nuupu ekyasazisizza kamera za Nuupu okumenyaamenya Nuupu babagamba ebyuma ebibaketta biri ku Nuupu security alert zebabonaabona nazo kati bw'olaba omuntu anoonya ekintu ekiri Jinja Road nga akinoonyeza ku nga ekya Jinja Road nga akinoonyeza ku Fort Portal Road manya bumanya nti oyo ali wala nnyo n'okumanya n'okutegeera omulembe tagusobola. Now eyo nvuddeyo omuntu yenna nga bakukutte information efulumye omuntu yenna nga bakukutta abasajja bakutwala ewuwo okukwaza ebintu bye basooka okukujjako bw'oba oyina endagaano zewagulirako ettaka zewagulirako ekibanja wagulayo TV oyina risiiti ebiwandiiko byo ebyobuyigirize byonna babitwala endagamuntu bw'oba oyina passport bagitwala toddamu biraba era ettaka lyo bakyusa ekyapa ne balikutwalako so bw'oba oli mu revolution ebintu ebyo bitereke wala bw'oba oli mu revolution ebintu ebyo bitereke wala bitereke gye batasuubira kutuuka okitegedde kwata endagaano yo ogitwale bagiraminating bagisiringe bulungi bagiraminating oba endagaano oba ekya apa bakiraminating bulungi okitwale bw'oba obeera Kampala kitwale Masaka bw'oba obeera Masaka kitwale Gindi ebundi bujo so mutereke ebintu byammwe awatatuuka nnyenje neyo nayo nvuddeyo Eddi Mutwe essaawa yonna bakwetaaga Eddi Mutwe bamwetaaga Eddi Mutwe bw'akwatibwa essaawa yonna mu mbeera yonna bw'akwatibwa agenda kusibibwa kalangala baagala okuggyawo security ya president yonna baagala gimalawo Mbogo wegendereze Mbogo bakunoonya Eddi Mutwe bakunoonya mwenna kubasibira mu bifo byanjawulo ina saako ya security ya president bagyetaaga Jala Trophy you're going to be assassinated Jala Trophy akasaale simanyi bwe kayingira kavaayo na byenda simanyi kavaayo na biki Jala Trophy ogenda kubeera assassinated nga Zebra Mando I repeat Jala Trophy bagenda kutemula government egenda kutta nkiddamu Jala Trophy you're going to be assassinated like Zebra Mando bw'otakubwa masasi ogenda kufira mu accident I repeat Jala Trophy wenajja Isimo Lexus wenkujje wenzije byonna wenkujje wenajja omugga Katonga wenkujje wenajja byonna byozolaba wenkujje Jala Trophy bagenda kutemula Michael Rose sister tomanyi Jala Trophy ye Kanyame yava e Dubai jo yabadde e Uganda nga bazanya wrestling aliawo muntu nsolo yagenda ku kitebe kya Nuupu eyakuuma president e Dubai n'addayo e Uganda n'agenda ku kitebe kya Nuupu Kanyame oyo akasaale bwe kayingira kadda na byenda ati gwe atamumanyi genda omunoonyeeko essimu ya president bagyagala oluvannyuma lw'okutigiinya ebyuma bye baatwala byonna laptop zonna ziganye kati ekiddako baagala essimu ya president His Excellency Kyagulanyi baagala essimu yo bagyagala wagenda kubaawo kafurakase katono bakugwira awantu bakukwate bakutwale ku poliisi mu ddakiika 5 ku 10 bakute
era bijire bagambe tetumujjeeyo mubadde mulowooza munaamusobola muddangamu naye nga bakutte essimu bakuwe bondi bitambule wona banaye mukakane president bamutadde mukakane baagala simu ya president by all means ne babanda kukwatako eddakiika 5 ne bakuta kye baagala simu yo nga bwe babbye engatto za Olivia Katende yabadde alina desert ey'obulabe yabadde ne desert bagitutte babuuzizza omwana mugula muti ekyambalo kimu emitwalo 2 sabagamba wano ekyambalo kya UPDF tekiweza mitwalo 3 ekyambalo kya UPDF tekiweza mitwalo 3 eza Uganda babuuzizza omwana okwata otya emitwalo 2 ogula ekyambalo ne bamubuuza kibeerako engatto n'abagamba no ate engatto yokka ya mitwalo 3 engatto y'Olivia Katende bagitutte katono bamutemeko okugulu katono bamutemeka amagulu era bwe babadde nga bamuta mu poliisi engatto yo yasigadde babadde tebasobola gimuddiza gwendo osaaga n'ebyo ebisajja byavu biwulira ennugu eyo nvuddeyo waliwo buloga omunene ennyo naye galadde okulwana ne Tikyalumbuye kati waliwo abagenda otulwanyisa mmwe sigambye Tikyalumbuye waliwo buloga omu avuga kagende kadde bwagenda bwadda sigenda mwogera linnya nakoowa entalo naye bako wokatereka waliwo buloga omu avuga taxi kagende kadde bwagenda bwadda kagende kadde pepele wo pepele wo ai nangaye pepele wo pepele edda twasinzanga mu kanisa wulira